Ekibiina ki Nuupu kitongozza enteekateeka y'okkunga bannakibiina okwetegekera akalulu k'abavubuka akabindabinda. Bano babadde kitezi mu tawuni kanso y'e Kasangati era nga bavudde mu byalo 50 ebikola tawuni kanso eno ng'omukolo guno gwetabiddwako akulira Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi azzeemu okujjukiza abavubuka obuvunaanyizibwa bwabwe mu kununula eggwanga. Abavubuka yemmwe eggwanga Africa continent mvubuka n'okusingira ddala Uganda ebitundu 85 ku population ya Uganda bwe tuba milioni 49 ebitundu 85 muli wansi wa myaka 35 bavubuka eno nsi yammwe. Kyagulanyi annyonnyodde ng'akalulu kano bwe kagendereddwamu okuzimba abakulembeze abalimu ensa. Nange kye tuliko bino si bya kulondamu nti tulonda omuntu tumusindike naye alyeko naye afune ku bwami naye afune ku bukungu. No, tuli mu kuzimba gavumenti, tuli mu kuzimba bukulembeze. Bwe navaayo neneesimbayo okuba MP tebyali bya kufuuka MP ndi nange bampiteko honorable nange nsibe ku ttaayi. No, twali tugezaako to spark a generation. Wano wasinzidde n'akunga abavubuka okuvaayo okwenyigira mu kalulu kano okusobozesa okuweesa ekibiina obuwanguzi. Abavubuka muveeyo mwenyigire mu bukulembeze, buno bukiiko bonna bonna mubwesimbeko ate muwagire bannammwe muwangule at every level. Protest vote etandika kati. Bwe mmala okulonda obwombyalo twambuka tulonda obwemiruka ne twambuka tulonda obwa division obwa town council ne twambuka tulonda obwa district ne tugenda ne mu convention eronda ababaka ba parliament ababavubuka. So njagala okwenkalejinga abavubuka nti nga bwe mujjumbidde era nga tubakunze okujjumbira okwetaba mbululu buno obwabavubuka okubyajjala ku byalo mubwetabeemu ku mitendera gyonna tokoma ku kasooka. Ssentebe w'abavubuka mu Buganda Sylvia Namutyaba akalatidde abavubuka obutekkiriranya mu bantu be balonda. Mu kye bayita alliances oba okutta emikago ffe nga bannankyukakyuka ne tukkiriza kutta mukago kabeerenga mwana wa taata. Bw'oba nga toli weni UPC na business naawe mu ssaawa y'akalu tuneesanga mu miitingi z'ekika. Okugeza mugenda kutuuka ku mutendera gw'ekyalo munno ajje nga tajjidde ku national unity platform tajjidde ku manvuuli. Otandika okuwoza ono tusaba naye ku kyaki ono mwana wa kojja kale muteekeko omu yekka ku kakiiko bwe muteekako omu kakiiko ku mulefu ku mutendera gw'ekyalo olwo mubiise ki. Tubadde ne ba candidates 4-5 kanira wenjogerera essaawa eno ba candidates 4 bali ready nominated. Naliyo emyaka egiyise 4 nti abavubuka kibadde nga kizibu nnyo ne luba lukiiko lwa kyalo okulaba nti olinako omuvubuka nga chairperson ne luba lukiiko nga lwa town council okulaba nga olinako omuvubuka nga wankyukakyuka. So ku mulundi guno nti twagala okulaba nga ffe tuvaayo okwenyigira mu nteekateeka eno okukunga abavubuka ekisooka okubabuulira bulungi ki obuli mu kwesimbawo. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda akalulu k'abavubuka kakubaawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno nga kakusimba mu mugongo.